Saidi Chiki omutemu, poliisi emukutte, poliisi emugombyemu obwala, era essaawa zino atemeza mabega ga mitayimba lwakutta boyfriend we gwe yasibye naye nga beeyagala, baasibye bakola omukwano, baasibye bulungi nga buli kimu kitambula bulungi. Wabula Saidi Chiki ono waabadde akunyizibwa, bamubuuzizza ekyamuttisizza omwana w'abandi, ye agamba mbu babadde n'omuvubuka ono nga bali mu mukwano gwabwe ogw'emirembe, baasibye bonna mu nnyumba. Kati obudde buziba, girlfriend w'ono omuvubuka akomawo. Mu kukomawo boyfriend agamba ono Saidi Chiki agenda, ndowooza girlfriend wange akomyewo genda. Ono mu kumufulumya ennyumba tekyamusanyudde, yawulidde bubi ng'alabanga gwe batyoboola, n'alabanga gwe bayisaamu amaaso, naye jjukira ye Saidi Chiki bamuleese buleesi kumwendako. Bwe yafulumye yakomyewo ekiro n'ekiso ng'afumita muvubuka kiso mu bulago, ng'ate akomawo akimukuulamu mu ngere. Ssebo ye omuwala agamba mbu kabadde kamanyiro ka musajja. N'ekisinze okunnuma nti abakazi ate abasinga obungi naddala ku intaneti bawagidde omukyalo ono okuba nti yasse omuvubuka. Lwaki bakazi muwagidde ettemu lino? Lwaki muwagidde Saidi Chiki okutta omuvubuka ono? Njagala okubabuuza, omuvubuka ono ye yasookera ku muwala ono? Ye yamusookerako? Abasajja beyakeebaka nabo nga bo teyabatta, mubamanyi omuwendo? Abaamuggyako vaginite ye bo banga teyabatta. Naye ono gwayenzeeko obwenzi olunaku lumu mumuwagidde okuba nti ate amusse. Mulowooza lwaki girlfriend yennyini si ye yasse? Kubanga girlfriend yandibadde anyiiga nnyo okusanga nga boyfriend we aleese omuwala omulala mu maka gaabwe. Ne Saidi Chiki ate gwe muwagire okuba nti yasse? Muli bakazi bazibu. Njagala nsooke nkutuuseeko abakyala ab'enjawulo abawagidde ettemu lino ekitali kirungi. Then mmale nkutuuseeko ne poliisi ekutta omuwala ono n'omuwala byayogera. Video gimpireka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo ndako nkubuze kakati Gavini abadde MC ku okoba kala abadde MC ngayogera ku mikolo ayo mabalaga wano gona nga akolanga MC. Kati omuwala yamufumisa akambe. Omuwala yamufumisa akambe. Amufumitidde ki akambe? Anti bintu bya buba abadde ali mu nyumba ye n'afuluma masibyo omulero nenga alina omuwala gwe yasuzeemu naye ono amufumisa akambe. Lindako amufumisa akambe ate gwe yasuze naye. Gwe yasuze naye kati abadde alina girlfriend gwe tumanyi. Atera okujjawo n'agenda kati leero aba yamulimbye ekinabanga girlfriend taliiwo. Kati amufumisa akambe ye yasuzeewo n'amala n'amusiibula okitegeeza. Namusibula n'agenda kati bwagenze amaze n'akomawo mukazi kitta. Ndowooza alabye omuvubuka engeri gyamusibuddemu nga si yamulembe n'akomawo n'atuulawa ebweru. Ebweru kati obwedda amulabawo ng'amubuuza muwala buzibu ki nga tuli mu nju nga toyingira olinzaani. Namulabyeko kale kuba mweru namulabyeko. Yensobola kisamba yasuzeewo. Kati ekitegeeza omwana afiiridde ddala bw'atyo. Afuudde amukubye ekyo kati omuwala omulala azze ne basisinkanawo ne bakolakola bo. Ne basisinkanawo oba ekigambo ky'omukozesa kyekituufu. Ne beegatta batte omusajja. Nedda tebeegasse. Ono ye olw'ebbuba eringi ayingidde mu nju simanyi ekyambo oba ate nakyo ng'akiterese oba ayingidde mu nnyumba n'akifulumyayo n'akimutunga. Ekyo bambi nga kibi. N'amala n'amugobako paka ku mulyango ku geeta omuvubuka abadde agezaako adduke. N'akimukuulamu ndowooza abadde akimufumise ng'adduka nakyo kati n'akimukuulamu ndowooza addemu oba akimufumita ogwokubiri. Kati omuwala bamukutte yasedijje waffe. Naye leero omusango si gwa girl child. Leero omusango gwa musajja, gwa mugenzi. Abasajja muyitirizza okumanyirira abaana b'abandi ne mubafuula ebbajjiro ne mubafuula ekyokulinnyirira. Ebyaddala tolina ssente. Kyekikuleetesa abakazi babiri mu nnyumba emu. Abakazi abo bonna ababiri oba tubawadde respect oba tubabazeemu ka buntu
oba tubawadde kitiibwa bagamba batya Oluganda kale kimanyikiddwa nti abasajja mwenda ekyo kyo twabagirako enkoofiira ne tuzizza wali ebbali ne tubatikkira engule nti mwenda naye bw'oba oyenze ng'olina abakazi babiri tobaleeta mu nnyumba emu omu mutwale mu lodge gw'osinga okwagala beera naye mu nnyumba bannanga abasajja bagalu boys muyitirize obwenzi. Mukimanyi tunenyaza nnyo omuwala eyasswa omugenzi Gavini naye nga n'abasajja tugenda kubanenya. Ekyo kibawe ekyokuyiga abasajja abasigaddewo. Ensobi emu tuleke kugitunuza nnyo muwala n'abasajja muyina okumanya ensobi zammwe. Tosobola kwana bakazi banjawulo naye nga bonna obalaga maka ge gamu. Tosobola kubeera n'abakazi banjawulo naye nga buli omu muleetamu eyo luumu mwosula. Buli wetuuka mu luumu omukakasa nti yennyiniwo ye mukyala we agenda okubeera awo. Kati webanesinkana buli omu agenda kukola kifiiriza. Abasajja mukendeeze ku bwenzi muyina obwenzi obw'ekisiru. Tosobola kubeera ng'oli mwenzi n'olonda omuwala mu bbaala n'omufuula kyaliwo n'omuleeta ewaka enkya n'olonda omulala mu restaurant naye n'omuleeta mu maka ge gamu. Ffe abakazi buli wotulaga nti wano w'obeera ate n'onsuubiza nti ogenda kunjagala kitegeeza ngenda kutandika okulowooza nti awo w'oli wange naawe. Mulekeraawo okuzanyisa abaana b'abandi abawala n'omukiitinga n'omumalira obudde n'omusuubiza ensi n'eggulu ate ng'olinayo omulala gw'oyagala. Emitima tegifaanagana baddiya. Munkwatinge bulungi ate oba munkwate bulungi. Emitima gy'abakazi ffenna tegifaanagana. Nze nja kumuvinga on nkwesonyiwa nfune omusajja omulala naye ate waliwo ajja okutta agambe ffenna katumufiirwe. Bwebwe obutabanguko bwe mulina okweddamu abasigadde ba MC abasigadde ne ba DJ buli bbala gye mukubamu munyuka n'abawala ate ne mubatwala ewaka we musula wennyini ng'omanye ago makaago enkya asobola okukulumba n'ayonoona buli kimu. Bw'obanga olina omuntu gw'oyagala direct gw'oba otwala ewaka omulala gw'oyagala ebbali mutwale mu loogi. Banange nteeseza bubi tuleme okunenyanyieko omuwala yes yakoze kyakikolobero kibi naye n'abasajja mwetunuulire abasigaddewo kalowoozo. Lino etteeka lyeriri ebuwalabu lyeriri mu zino ensi ze tulimu bwe bakwatira n'omusajja w'abandi bakuttirawo kiso. Nkugambye lino etteeka lyeritukuumye okubanga tetwenda lyeritukuumye okubanga ne mukama w'omusajja bw'akusabako tomuwaako n'oguma. Lino etteeka bwe linaakola mu Uganda abasajja mugenda lekeraawo akamanyiiro. Abasajja mutukoze ebintu bingi lwakuba kati ono waalinnya MC Gavini waalinnya naye weebuuza ate abakyala abalala be bajooga ne batusimulizaako ebigere omusajja nayagala omukazi. Ono Galo Charity talina musango. Lino etteeka lyakoze lyerifuga ebuwalabu singa ne mu Uganda likolera ddala abasajja mwe mujja tutoza ku mpale. Nange nina abaana naye lyetteeka lijja tukolera. Seba abasajja temugambwako mutujooga nga bwe mwagala mutusiimulizaako ebigere mutugattako abakazi ne mukola buli kimu mwatufuula kasasiro ate oluvaawo ne mujja ne mutuvuma. Kati lino etteeka we linaaba mu Uganda ng'abakyala mulitandiseeko basajja mu mujja kendeeza obwenzi. Olunaku lumu mu kiro kimu okozeseza omuwala asooka oleese n'omulala wadde omuwala amugamba nti ekiwala kibi ekyassa omusajja lwaki yamukwana. Abasajja mwagala mubeere nga erinnya lyammwe liri waggulu nnyo nga mutujooga. Lino etteeka lyerikola ebuwalabu era Galo Charity litalina musango. Aye temugeza ne mumusiba naye mumusalira ogw'ekalabba abeerewo agasajja gajja kuyiga. Ffe tuyise mu mbeera etenkanika lw'abasajja tutoba eno lw'abasajja. Omusajja nayagala mukwano gwo, omusajja nayagala muganda wo n'amwebakako, omusajja omwana gwe wajja naye mu bufumbo naye n'amwebakako. Mmwe ffe nga tusirikira ebintu omusajja n'awasa omukazi omulala
n'amuleetawo nga neyibawo. Ffe nga tulabye ebintu abakazi omunaatandika ekintu ekyo abasajja bajja tuuza ku mpale wansi asalewo nti njagadde omukazi ono anywere naye. Mutunuulire etteeka eriri eno ebuwalabu, mulitunuulire. Singa ekyo kibadde buwalabu ng'oyo omuwalabu yamusse, singa ensi ekuba na mu ngalo tebaba na mulambo gwammwe bakasuka bukasusa eri mu ddungu ebinyonyi ne byeriira. Fe temutubuulira oyo kasasiro twakowakowa. Okusookera ddala kyannaku nti tuluzinze omuvubuka ono Wanambwa Jonathan emyaka 3 kigambibwa nti yattibwa mukwano gwe ayitibwa Agladeni Namono. Entabweva ku issue y'oku mukwano kigambibwa nti ono omugenzi alina omuwala bwe yayise ewowe ate omuwala oyo n'asangayo ono Namono ekintu ekitasanyusiza Namono, era kigambibwa nti musikafu eyabaddewo oluvannyuma lw'okuyombagana bw'atyo n'akwata ekintu ekisse kiteebereza okubeera akaso, era bw'atyo n'amufumita nti mu mugongo. Abatuuze babadde attracted ne kerere ya okuwogana okukosa obulumi obwa ono Jonathan, bwe batyo ne bajja kwe ku grabbinga Namono, era bwetyo ne bategeeza n'akwatibwa. Ffe twagala okubibira ekikola kino nti kintu si kikyamu, twagala okwencouraginga families ne couples nti wabeera waliwo challenge bateekeddwa okuddukira mu embuga balabike nga basolovinga issues. Naye wenjogerera Namono twasobodde omukwata era tuli naye wano ku CPS Embali nga tugenda maaso n'okunoonyeza ku nsonga eno ekigambibwa nti yakidde ekintu ekyo bw'atyo n'akifumita ba oba mukwano gwe mu mugongo, ekintu ekyamuviddeko okufiira mu ddwaliro ekkulu. Postmortem egenda maaso wenjogerera okubeera ng'ekolebwa. Of course okusookera ddala njagala okutegeeza abantu baffe nti omukwano bwe guba nga gugaanye obulamu bwe businga ate oyinza okufunira ddala omukwano omulala olw'okubanga kati wokkira muntu munno omukosi n'omutta si ye solution, olw'okubanga naawe obeera ogenda kukola ki kukangavuwanga amateeka wagala. Si gwe mulundi ogusoose tuze tulaba embeera bweti ng'ebeerawo naddala wano ku sub-region n'awalala. So kyetusinga okukoowa investigations zino zikulembeddwa regional CID wa Elgon Region, Detective SSP Mande agaba okulabika nga twongera tuyanguyako process ya investigations zino, era abatali kulonsalonsa ono agambibwa okubeera y'ekikola ky'ettemo lino agenda kubeera nga alabikira mu kooti obutasukka nkya olwokubiri. Challenge address. As I speak, the body is pending post-mortem from Mbale Referral City Mortuary, and at the same time, the one Namono Gladin, who is suspected to be behind this murder, she has been arrested, and she's with us in our custody here in Mbale City.